Abatuuze ababadde bakolera ku nguudo mu bitundu by'e Kyengera balidde matereke n'abakungu ba Kyengera Town Council abakedde okumenya obuyumba mwe babadde bakolera. Bano ababadde abakaawa okukira omususa bagezezzaako okwogerezeganya n'abo ababadde bamenya obuyumba bwabwe kyokka ng'enteekateeka n'etava mu bibala ekiddiridde kwegwa mu malaka. Gavumenti eveeyo ku kino kye bakola okutulugunya abantu ne babba ebintu byabwe amabaati, enzigi, emyango. Mbeera mbi ddala. Omusajja atugoba ku kkubo naye nga tamanyi na waje tugenda kukolera. Ekikwekweto kino kitandikidde Kyengera okutuuka e Nabbingo era balese ekitundu kyonna kitangaala nga mpaawo kayumba kasigadde ku luguudo. Abasuubuzi abakooneddwa obuyumba bwabwe tebabadde na bigambo biwoomu eri gavumenti gye bagamba nti esussizza okukijjanya bannansi. Emirimu bagibaggyeko batandise okubatulugunya babagobaganya babasindikawa. Gavumenti etusobedde ekigobye tetuteina wetukozeeki wetufulideka kwetujja tubeera tetusigadde tuli mu bbanga. Baana tebagenda kusoma. Bano bagamba nti basobeddwa eka ne mu kibira kubanga bafiiriddwa ensimbi zaabwe nnyingi. Abantu abatumenya baagala ffe tuddewa. Alabirira abazzukulu. Mabuli kimu baagala kikugobako. Abantu bali mu looni banka obuwola ssente za buli lunaku be bantu bano abali mu kiyosiki. Abantu be bakola gavumenti omenyamenya bwoti enguudo kumagobagoba abantu eggwanga libatirigenda mu maaso. Ssentebe wa Kyengera Town Council Mathias Walukagga avumiridde ekikwekweto ekikoleddwa ku bantu kyagamba nti kyandiviirako obumenyi bw'amateeka okweyungira. Wabula nvumirira ekikola ky'okumenya abantu nga tetumanyi wa gye bagenda. Tosobola kujja abantu we babadde bakolera n'obatabuti nti bagende n'obamenya byali ogyonoonye abejjeeko naye gye bagenda tetumanyi nekye bazzaako tetumanyi. Nze ndaba ng'obumenyi bw'amateeka bwe bugenda okusituka. Ebikwekweto ekikula kino bizze nga bikolebwa okwetooloola eggwanga lyonna. Shafik Galiwango, BBS Terefayina, Gambuuze.